Bwetwogerera oluvannyuma lwa Honorable Muwanga Kivumbi okubanga yawambibwa bwe yali ava e Butambala nga tewali n'omu amanyi mayitire ge, wenjogerera ng'ekibiina ekya National Unity Platform kimaze okubanga kiyisa kye bayita habeas corpus oba ekiwandiiko ekidimandinga omuntu abeera abuziddwawo okubeera ng'aleetebwa either mu kkooti sinakindi okubeera ng'atwalibwa ku poliisi oba okubeera ng'asuulibwa. Ekiwandiiko ekyo bakiwandiika ne bakiteeka mu kkooti enkulu High Court negenda maaso n'okubanga ewa ekiragiro nayo nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekirina omuntu ono ayogerwako kibeere nga kimuproducinga either bajje bamusalire omusango bw'abanga agulina oba babeere nga bamuta addeyo ali e Butaala singa azuulibwa nga talina musango. Kati Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okuba nti yawambibwa bwe yali ava mu bitundu by'e Butambala bamuwambira mu bitundu by'Empigi, tewali n'omu yali azzeemu kumanya mayitire ge, tewali n'omu amanyiwa Muhammad Muwanga Kivumbi wa gy'ali newankubadde nga waliwo ebigambo ebibadde byogerebwa ku bitundu ki oba wa gy'agambibwa okuba nti gye yatwalibwa, wabula Muwanga Kivumbi taddangamu kukubwako liiso lyonna. Wenjogerera mukadde kano yeegatta ku bali abantu 18 abagambibwa okuba nti na buli kati amayitire gaabwe tegamanyiddwako nga bangi balowooza n'okulowooza nti oba oliawo bano bandibanga n'okuttibwa battibwa. Ku bano okuli John Bosco Kibalama, John Damulira, Bashafiki Wangolo, ngenda kuleetera emboozi zaabwe buli omu otegeere Muwanga Kivumbi singa abeera nga talabikako olowooza ali ku bano oba ayinza okuba nga ali mu basement nga bwe bizze nga byogerebwa oba nga bwe badde birowoozebwa. Era nga bangi babadde batambuza ekifaananyi kino nti Muwanga Kivumbi yakubiddwa. Siyinza kugamba nti oba yakubiddwa oba tannakubibwa, wabula kyenkakasa ti kino ekifaananyi kiri fake. Ekifaananyi kino si kituufu. Muwanga Kivumbi newankubadde nga tewali n'omu amanyiwa waali oluvannyuma lw'okubeera nti yatwalibwa mu ntwalibwa eyali enkambwe ennyo, naye nga Muwanga Kivumbi tannalabikako ekibiina kya National Unity Platform kivuddeyo n'ekiwandiiko ekidimandinga oba kyoyinza okuyita habeas corpus nga bawandiikira kkooti enkulu ebeere ng'egenda maaso n'okuba ng'ewaliriza ekitongole kyonna ekiyinza okuba nga kyekirina Muwanga Kivumbi. Bwe kiba kitongole ky'amagye baba bagenda kukiwa ekiragiro, bwe kiba kitongole kya poliisi baba bagenda kukiwa ekiragiro. Kati singa omuntu yenna asangibwa nga yayina Muwanga Kivumbi ng'abadde yagaana okugenda maaso n'okuba nga amuproducinga ku kiragiro kya kkooti enkulu, omuntu oyo aba agenda kuvunaanibwa. Olowooza ani ayinza okuba ng'alina Honorable Muwanga Kivumbi eyawambibwa bwe yali ava mu bitundu by'e Butambala ne bamukwatira Empigi ne bamubuzaawo mu mmotoka ekika kya drone. Kakati wenjogerera gambe NUP egenze maaso n'okuba ng'ekikola. Waliwo obweraliikirivu nti Muwanga Kivumbi yandigattibwa kubanga mukadde kano tamanyiddwako mayitire, yandibanga ajja kugattibwa ku bantu ababanjibwa nga kati gigenda mu myaka 5 abamu gigenda na 7 okubeera nga tebaddangamu kulabikako. Lisiti eyo ey'abantu 18 ngenda kuzzayo emabega nkulage singa Muwanga Kivumbi kigenderera bwe kityo nga tazzeemu kulabikako, aba agenda kugattibwa ku bano ababadde banoonyezebwa nga n'abamu ku bantu baabwe baatuuka n'okufa nga tebazzeemu kubalabako. Nga paka nakati abamu tebamanyi oba gye bali, tebamanyi oba battibwa, tebamanyi wa gye baalaga nga nakati tebalabibwangako. Ekibiina kya National Unity Platform kiri mu kaweefube obw'okulaba nga waakiri Muwanga Kivumbi bamuproducinga oba nga aliko damage oba nga taliko damage, ekitongole kyonna ekimulina kibeere nga kimuleeta ekiwandiiko ekyo ekya habeas corpus kyekigenda maaso n'okuba nga ate akirambika. Ngenda kikuyitiratiramu awo tubeere nga tutambula ku bantu bali 18 benjogerako abasinga obungi mubajjukira. Lisiti eyo y'abantu 18 abantu baabwe bazze babadimandinga bazze bababanja era nga ne Maria Muwangada n'akakiiko akeddembe ly'obuntu baavaayokko ne babako ne beboogerawo. Ekyamazima nga ne beboogera byali tebigatta. Lisiti eno y'abantu 18 wabula yanjawulo ku baana abalala abali bazze baleetebwa mu makooti. Waliwo lisiti y'abano aba John Bosco Kibalama ngenda gikuyitiramu, ne wabaawo abalala bano ba Yasini Machete, ba Bobby Yanga, kati ate nabo bateeke ebbali kubanga bo baali balabiddwako mu kkooti. Waliwo lisiti eyaba Edi Mutwe, ba Sauda Madada, eyo nayo gireke, wabula twogera ku lisiti eri bano bo nga tebaddangamu kulabikako kubanga lisiti ye18 eyaba John Bosco Kibalama terabikangako. Kati mukadde kano ne Muwanga Kivumbi tannalabikako, tabanga ali ku lisiti eri. Kati waliwo abalala lisiti y'aba Saanya, ba Olivia Lutaya, oli eyasooka ye lisiti y'aba Yasini Machete. Basaanya bakkiriza emisango, Olivia Lutaya bakkiriza emisango ne bagenda maaso n'okuba nga bateebwa. Abamu Olivia Lutaya ne baddamu ne bamukwata, abalala ne bagenda maaso n'okuba nga baasirika ne bagenda mu birala. Kati waliwo ate Bobby Yanga yoyo tumanyi na lisiti kikwali. Kati ate waliwo lisiti y'abana abali fresh abakwatiddwa wano mu kalulu ka 2026.
Edi Mutwe, Akireo Kivumbi, Bawaiswa Mufumbiro, n'abalala kati abo bateeke ebbali. Muwanga Kivumbi osobola okumuteeka mu kategori yonna naye nga mukadde kano engeri gy'atannaba kubanga alabikako teri muntu n'omu amanyi waali, ebigambo bikyali bingi nnyo ebiri mu kwogerebwa, naye nga njagala okugenda maaso n'okuba nga nkutwala era nkusomere mu kiwandiiko ekibiina kya National Unity Platform kye kiwandiise era n'abamu ku bakulembeze ne bakola n'okulabula nti bino byonna mubikole naye nammwe mujja kugenda. Museveni ajja kugenda, Uganda ejja kusigalawo, ennono z'amateeka zikyaliwo. Kababeera abakwata mundu abasiiwuuka empisa, amateeka gamala ne gabalya. Mukimanyi nti eyalumyanga abantu ebivu ng'abateeka eyo mu basement nga yowaseemwayi n'olwaleero kati mulye gyali. Ebbanga ddene tubagamba ku kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 tezimumala kutwala muntu mu kkooti. Wetwogerera nga bali mu kuteekateeka, bali mu kwetegeka okuwandiika kye bayita habeas corpus nga bwe nkugambye ekyogenda maaso n'okuba nga badimandinga Muwanga Kivumbi ali luddawa. NUP plans habeas corpus petition as Kivumbi remains missing after re-arrest. Ekibiina kya National Unity Platform bali mu kukonsidalinga oba bali mu kupulaninga n'okuteekateeka ekiwandiiko ekyo kye bayita habeas corpus mu mutuwe oba mulamu, mu mutuwe oba mufu, mu mutuwe oba mwamukubyekubye, mu mutuwe oba aliko obulabe bwonna, oba alina omusango oba tagulina. Ekibiina kya National Unity Platform batandise enteekateeka ez'okuwandiika ekiwandiiko ekyo. Jjukira kiba kigenda mu High Court. High Court olwo efulumya ekiragiro ekigenda maaso n'okuba nga kibanja ekitongole kyonna ekigenda maaso n'okuba nga kiyina omuntu ono babeere nga bamuproducinga. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ate ne tuba nga tutambula. Wamaze okuba nga osubscribinga n'oba nga otegattako ensonga ne ziba nga zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Tuli ku nsonga eza Honorable Muwanga Kivumbi n'abaani abateeberezebwa okuba nti bamulina. Muwanga Kivumbi bw'abulawo era bw'akontinuinga ogenda maaso n'okuba nga talabise n'ekiwandiiko kya habeas corpus singa kifuluma okuva mu High Court nga NUP bw'eteekateeka ogenda maaso n'okuba nga esaba singa bigenda maaso n'okusigala nga biri bwe bityo. Muwanga Kivumbi kiba kitegeeza ajja kuba ali ku lisiti y'abano abatazzeemu kukubwako kya mulubaale. Era essaawa yonna tujja kuba tugirondoola ensonga eno tugende maaso n'okuba nga tugikutuusaako kuba nkugambye ekibiina kya National Unity Platform bali mu kukonsidalinga ekyokuwandiika kye bayita habeas corpus bagende maaso n'okuba nga babanja ekitongole kyonna oba kkooti enkulu efulumya ekiwandiiko nti ekitongole kyonna ekirina omusibe waabwe kibeere nga kimuproducinga. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda 1995 ewa kye bayita right to a habeas corpus order is enshrined as an inviolable and non-derogable right under Article 44, Section D. This means it cannot be suspended under any circumstances, including war, rebellion, or national emergency. Nti eggwanga ne libeera mu mbeera ki ekiwandiiko kino singa kiba kiyise kiba kirina okuba nga kikola. Kkooti enkulu bw'ekiyisa omuntu alina omuntu oyo aba alina okuba nga amuproducing. Emirundi mingi nnyo tubadde tulaba ekiwandiiko ekyo nga kiyisibwa ku bantu ababa babuziddwawo. Era oluvannyuma lw'okubeera nti kino kiri mu ssemateeka kigambibwa nti tewali muntu yenna asobola kuviolatinga kye bayita habeas corpus newankubadde ng'oyinza okulowooza nti oba oli awo bayinza okugaana kubanga amateeka munnange emirundi mingi nnyo balabiddwako nga bagenda maaso n'okuba nga bagatyobola. Wabula era ebiseera ebisinga wayita akabanga katono ne baba nga bakiwa ekitiibwa kubanga buno buba bujulizi obugenda maaso n'okuba nga bugattibwa ku files ez'enjawulo eziyinza obba zitowako. Article 23 Section 4 of the Constitution mandates that an arrested person must be released or brought before a court of law within 48 hours of their arrest. Failure to do so renders the detention unlawful, paving the way for habeas corpus application.
ssemateeka w'eggwanga erya Uganda akawaayiro 23 kagamba ku nsonga ya 48 hours rule nti omuntu yenna bw'anaabanga akwatiddwa essaawa zijja kuba 48 abeere ng'aleetebwa mu kkooti. Ekintu ekitali bwe kityo ku basibe ab'enjawulo nti kati nga Muwanga Kivumbi yakwatiddwa wabula essaawa 48 zaayiseewo tannateekebwa mu kkooti. Kyekiri Nalukola kyabadde ayogerako nti bano newankubadde babadde nga bakizalawa, babadde nga bakinyoma, babadde nga bateekawo embeereraga nti tebakiwa kitiibwa, wabula nabo bennyini akaseera katuuka ne bimala ne bibatuula mu ssemateeka agamba nti omuntu essaawa ziba 48 bwe zisukkamu okukwatibwa kwe kuba tekuli mu mateeka. Kitegeeza oyo aba amulina ate kati yaba amenya amateeka era yaba ateekeddwa ogenda maaso n'okuba nga ateekebwako akazito okulaba ng'omuntu ono amuta. Mujjukira Kale Kayihura ng'akyali IGP yavaayo ne bamubuuza nti lwaki abantu mubakwata ne basukka mu ssaawa 48 nga tebannatwalibwa mu kkooti. Kayihura yagamba essaawa 48 tezimmala kunoonyereza ku muntu ono okulaba nga musindika mu kkooti. Waayita Mbale Kayihura n'agenda mu mbeera y'emu era ebintu tebigenda maaso n'okuba nga bimutabukako. Kati ekibiina kya National Unity Platform essaawa yonna kigambibwa okuba nti kigenda kuba nga kiteeka embeera ku kkooti enkulu babeere nga bata omukulu amanyiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi oba Sseekyo babeere nga bamuleeta mu kkooti. Essaawa 48 zaayiseeko dda, wabula kigambibwa nti bano abakulu babikola mu bugenderevu. Museveni ajja kugenda, Uganda ejja kusigalawo, ennono z'amateeka zikyaliwo. Kababeera abakwata mundu abasiiwuuka empisa amateeka gamala ne gabalya. Mukimanyi nti yalumyanga abantu ebivu ng'abateeka eyo mu basement nga yowaseemwayi n'olwaleero kati mulye gyali. Ebbanga ddene tubagamba ku Kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 tezimumala kutwala muntu mu kkooti nti abatannamala kunoonyereza. Serukama Mayute bebakwata kulirye ng'awoloma. Kale Kayihura yakaayana n'agamba essaawa zaasusse 48 bakyanterese eno. Abo bennyini abo abatukolako ebikolobero abalina emmundu abeewaana mugenda kutuuka ng'ebyo byennyini bye bakola ebikolobero nga balowooza bakola mateeka nga bye bibakwasa. Ekyo nkibabuulira. Era bwe mumalabye mmwe abaana baabwe, bakyala baabwe, bataata baabwe, bamaama baabwe, mubabuulirire nti ne Kassim Obura yalina amaanyi, yali Inspector General wa Police, yatta Ddungu. Kassim Obura bamuwanika Kalabba yalina emmundu ne zibbomu. Kale nno twebuulirire tuve mu bikolobero. Buli alina gy'atule tebakulimba mbu emmundu yeefuga ensi. Ekirina okufuga ensi mutwe. Teri lutalo lwali luwedde na mmundu, buli lutalo luggwa na peeni na lupapula bassebo ne bannyabo. Muddeeyo tugende ku bugunjufu bwe buba butulambika. Museveni yeerabidde nnyo. N'ogamba nti kituufu abantu okubakwata ng'abamagye be babakwata abalina okukuuma ensalo, abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinyirira eddembe ly'abannansi. N'olowooza gwe mukulu Museveni nti tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu tebajja kuddamu kufuna bbeira abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi. Awo n'ogamba gwatuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi nga General Museveni agamba nti tebajja kufuna bbeira ate nga General Museveni si ye mulamuzi. General Museveni teyasaba bwa Chief Justice, yasaba bwa President bwa Uganda ate nabo teyabufuna, yabwekakaatikako. Ate kaakana ali mu kulagira abalamuzi biki bye baba bakola. Mu ssomero ly'amateeka sisomangako nti ne Museveni yaliyo. Si y'omu ku bamanyi abaliwo ku nsonga z'amateeka. Ebyabajjeno byabajjeno. Bwe tujja ku by'okulwana obulabbayo obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu. Naye bino eby'amateeka mutuleke ffe ababa bataputa. Wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate kkooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Abalamuzi balinnyirizi ba ddembe ly'abuntu. Tekyewuunyisa Chief Justice wa kuno olwamulonda mu bintu byonna ebinyigiriza ensi eno. Obulabbayo obulyako obubbi obuli mu ssiga eddamuzi, okukandaalirira kw'emisango, obutawa bwenkanya abantu, ye yalabayo kyakumwogerako ku social media. Obuwambe bw'abannamagye bwe baatuleetako bwe bamala okukussa mu basement ne bakuba emiggo ne bakutulugunya ababyaba abatemu. Bwe bamala okutulugunya ne bakuleeta ne bakusuula mu kkooti nga bwe baakola wano.
mujjukira olunaku olwasooka ababi abatemu abasibira mu bbwa abafuzi ab'enkano baasindika wano abasajja n'abakazi ne bajjula mu kkooti abali n'ebitengi abambadde batya ensi erowooze nti abo bantu ba bulijjo be bazze kumbe baamagye be bakoze eki be batuddeyo ne bamala ne balagira omulamuzi aleme kutuukiriza ebyo ebirina okukolebwa mu mateeka ani yali akirowoozezaako nti omuntu ammibwa beyiro n'atuuka mu kiseera w'alina okugifuna ng'eri mandatore nga bw'eri mu kawaayiro 23 akassemateeka omulamuzi gwe twasoma mu kibiina kye kimu n'abanga ebyo tasobola biraba n'atuuka n'okugamba nti awadde ebbanga oluuyi luli lwe tuvuganya nalwo lugende lukebere oba ddala bye tuleese bituufu ani atamanyi nti buli LC alondebwa nga gavumenti yeeteeseteese okumulonda ebbanga lye mumaze n'omuntu nga mmwe mumuterese ne mutalaaga wonna n'ewa kkojjaawe ne mutuukayo naye mugamba nti tetumanyi gye tunaamusanga bw'anaatubulako bwe twabadde mu musango gwa mukyala Matembe State Attorney yagambye nti omuntu ono n'ewuwe yaddukayo tetumanyi gy'abeera kati teebereza endowooza efaanana bwetu abamu babalagira ne batuuka n'okusiriwala olw'okubanga lyekkubo lye balina okuyitamu basobole okusigala nga balamu nga balina n'emmere gye batwala eka balamu eno gavumenti yamusibira mu bbwa kye bakola bakujwetekako ekisango ne bakutwala mu basementi naye ng'alina okukukwata oba okukuyita ojje ku poliisi alina kuba mu poliisi bo kye bakola bagenda ne baleeta ab'amagye ne bajja ne zidroni okuva ku ntandikwa mu ngeri ya kutiisatiisa bannansi basirike baleme kwogera ku bikwata ku nsi yaabwe olw'obuwambe zimu abamu twasoma nammwe ne mu kibiina naye mutuswazizza oluswaza bye twasoma si bye mukola muganye okuba abavumu mulowooza nti Museveni Katonda nti yababeezaawo yabawangazaawo yanaabawa ekyokulya muswadde olw'okukola ebyo ebyagaddibe nga lye amateeka gakyaliwo ate ojja kusanga nga nammwe bennyini gajja kutukagabalye kuba mmwe musazeewo gayisa bwe mutyo kakati ekya habeas corpus ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi y'ensonga lwaki kyekimu ku ezo ensonga ze bali mugenda maaso n'okubanga bakonsidalinga nti kakati tugende ku record nti twasaba ekkooti enkulu efulumye kye bayita habeas corpus ulira mu kiwandiiko kyafulumidde ku mukutu ogwa Plus News official website nga bagamba nti NUP plans habeas corpus petition as Kivumbi remains missing after re-arrest. Ekibiina kya National Platform batudde kaweefube bali mu kaweefube okulaba nga bateekateeka okulaba nga basaba oba nga bapetitioninga kkooti enkulu egende maaso n'okuba nga ewandiika ekiwandiiko ekyo omuntu yenna eyatwala oba alina Muhammad Mwanga Kivumbi mukadde kano abeere nga amuta bunnambiro oba ayagala oba tayagala kubanga Mwanga Kivumbi talina musango. Kati mu kiwandiiko kino kyenjagala tuyiteeyitemu ekiraga nti NUP essaawa yonna ze zimu ku steps zegenda maaso n'okuba nga ezzaako oluvannyuma lw'okuba nti Mwanga Kivumbi yatwalibwa gye yatwalibwa teri amanyiyo teri amanyani yamutwala bino byonna bigambye okuba nti ekibiina kya National Platform abamu ku bannamateeka okuli bannalukoola ba George Musisi n'abalala bali mu kaweefube ow'okukola omulimu guno. The National Unity Platform says it will file a habeas corpus application against the Chief of Defence Forces and the Inspector General of Police. Bagamba ekibiina kya NUP kigenda kusinga oba kigenda kupetitioninga High Court kuba n'abantu ababiri CDF oyo nga simulala ye General Muhoozi Kainerugaba wamu ne IGP Inspector General of Police kubanga oli yaduumira amagye ono yaduumira police bye bitongole bibiri byokka bye byalabika ku siini nga bigenda maaso n'okubanga bakwata okujjako n'abaali muleeya nti abaali muleeya bo tetulina wakubaloopa oba tetulina wakunenya tetumanya ani abakulira. Abaali mu byambalo bya police bali wansi wa IGP then abaali mu byambalo by'amagye bali wansi wa CDF. Tibaagala kkooti enkulu egende maaso n'okubanga pressurizing abantu bano basobole okubanga baproducinga Mwanga Kivumbi. The National Unity Platform says it will file a habeas corpus application against the Chief of Defence Forces and the Inspector General of Police after Buganda Vice President Muhammad Mwanga Kivumbi allegedly disappeared following his re-arrest in Mpigi. Oluvannyuma lwa Mwanga Kivumbi okubeera nti ya disappearinga tebaakwata mukwate wabula yawambibwa buwambibwa
nga n'amayitirege tegamanyiddwako mu kadde kano. According to the party and Kivumbi's lawyers, his whereabouts remain unknown since he was arrested on Friday while returning to Butambala barely a day after he was granted bail by the International Crimes Division of the High Court. No NUP lawyer Samuel Muizi said legal teams have searched police stations in Mpigi, Kampala and other areas but were informed that Kivumbi was not being held there. Nti bannamateeka b'ekibiina kya NUP ne bannamateeka bamuwanga Kivumbi lunaku olwokutaano batandise dde okukola ku nsonga z'olunaku olwokutaano nga muwanga Kivumbi akwatibwa. Bakoze kaweefube ne bagenda maaso n'okuba nga basaakinga ku police stations ez'enjawulo Mpigi ne mu bitundu ebirala mu kibuga Kampala, naye nga buli police station kwe batuuka babagamba nti omuntu wamwe tannaleetebwako wano, tetumulindira, tetumanyi wa waali. Bagambye kaweefube gwe bazzaako bali mu kuteekateeka, bali mu kwetegeka okulaba nga at least bapetitioninga High Court okulaba nga efulumya kye bayita habeas corpus, then Muwanga Kivumbi abeere nga aproducingibwa kyonna ekitongole kimulina, yenna omuntu eyamukwata agende maaso n'okuba nga either amutwale mu kooti oba atubulire nti ali wano. Sam Muizi said the lawyers also receive unverified reports that Kivumbi has been taken to Mbuya military headquarters but had not been produced before any court. Muizi yagambye omu ku bannamateeka abaafuba era abaakola okulaba nga Muwanga Kivumbi aweebwa bail, yagambye nti okusinziira ku information gye bafuna eri unconfirmed kiraga nti Muwanga Kivumbi bamukuumidde ku barakisi y'Embuya era agambibwa okuba nti ali eyo naleetebwa mu kooti yonna naye yandiba nga ali mu barakisi y'amagye ey'Embuya newankubadde nga si munnamagye. We now have no option but to file a habeas corpus application against Inspector General of Police and the Chief of Defence Forces. Yukira Elias Lukwago ekyamukwatisa kwali kusaavinga General Moses Kainerugaba. Kakati Sam Muizi agamba nti General Moses Kainerugaba ne Abbas Byakagaba agenda kuba petitioninga mu High Court babeere nga ba producing omuntu ono, b'ebitongole bakulembera bibeere nga biproducing omuntu ono posifule kubanga etteeka likye ligamba roza kyekiddako. Muizi said, adding that the application is intended to compel authorities to produce Kivumbi before court if he is in lawful custody. NUP spokesperson and leader of opposition Joel Ssenyonyi condemned what he described as a pattern of illegal arrests and enforced disappearances, arguing that suspects should be arrested, detained and prosecuted in accordance with the law. Joel Ssenyonyi naye yabiyingidde mu jjukira nakugamba Joel Ssenyonyi munnamateeka kati ali ku level esobola okubeera okutuuka esobola okutuula mu kooti enkulu oba High Court. Joel Ssenyonyi ali ku level esobola okufuuka ssaabalamuzi, Chief Justice, kati naye yabiyingiddemu agamba nti abantu balina kukwatibwa si kuwambibwa, balina kusimbibwa mu maaso ga mulamuzi okusaba amateeka bwe gagamba. Era naye yabiyingiddemu agamba nti tugenda maaso n'okukola ekisoboka okulaba nga tunoonya Muwanga Kivumbi mu mateeka ne mu ngeri endala. He rejected suggestions that Kivumbi's criticism of President mujjukira waliwo abaawuliddwako nga bavumirira era nga bagamba nti Muwanga Kivumbi yakoze ensobi olw'okuba babadde bakamuta n'asigala ng'akyayogeza amaanyi, bangi nga bagamba nti yandibadde akakkanamukko. Joel Ssenyonyi yabagambye nedda bassebo talina musango gwe yakoze, temumunenya kugenda maaso na kubanga ayogera bye yayogedde, temumunenya kugenda maaso na kusigala ng'ayimiridde ku mulamwa kubanga ayimiridde ku mazima nga kwe baamukwatira. Talina nsobi gye yakoze, ebyo mwe mwagala okubiteekawo. Ssenyonyi n'amuprotectinga. According to the prosecution, between January 11th and 17th in Kibibi and the Gombe town councils, he and others allegedly participated in acts of intended to intimidate the government of political purposes. Muwanga Kivumbi bamuvunaane byo sijja kubiddamu byebiri byetuzenga tukugamba kati mukadde kano oluvannyuma lw'okuba nti yawambibwa eri n'omu amanyi mayitirege era entwalibwa gye yatwalibwa nkakasa obanga obadde ogoberera wagiraba. Muwanga Kivumbi kirowoozebwa oba kigambibwa bw'agenda maaso n'okubanga talabikako yandigattibwa ku lisiti eno ey'abane 18. Bano bo be baani? Wuliriza tuzze nga tubakugamba. Kuliko John Bosco Kibalama, John Damulira, Shafiki Wangolo, Martin Lukwago, Michael Semuddu, kuliko Musisi Mbowa, Vincent Nalumoso, Dennis Zimula, Muhammad Kanata, George Katumba, Moses Mbabazi, Yoda Sempijja, Baguma Joseph, Peter Chiria,
Mustafa Muwemba, Hassan Mubiru, Isma Sesazi, Geoffrey Godfrey Kisembo. Naye bana abantu waliwo rumors oba ebigambo ebigamba nti abamu ku bano bandibanga tebaliyo. Bangi abantu baabwe bazze babadimandinga nga n'abantu abadde badimandinga baatuuka abamu n'okufa nga kyala wa John Bosco Kibalama, kyala wa John Damulira batuuse okufa nga tebalabye ku bantu baabwe. Kigambibwa abantu bano bandiba ng'amayitire gaabwe n'ababalina nabo baleka tebamanyi mayitire gaabwe. Newankubadde nga Nabbanja yavaayo n'ategeeza ti kati nga John Bosco Kibalama ye munnange tumulina twamukwatira kakiri kubanga yali omu ku bantu twamuvunaana omusango gw'okutta abasirikale ekiboga. Byali bigambo bya Nabbanja. For example, if you can read, Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you? Nabbanja newankubadde ng'oluvannyuma ebigambo ebyo yabyegaana yabirya ebigambo bye byennyini naye yategeeza kyoyo ye bamulina. Kati waliwo obweraliikirivu nti Kivumbi tagenda bw'atyo. Abantu bano babadde babadimandinga era nga bababanja wabula abamu ku bantu baabwe batuuse n'okufa nga tebabafunye. Kadde kane essaawa zaasusse 48 Muwanga Kivumbi talabikako. Baatuuka n'okugendako ewa Mariam Wangadye yalekulidde era ng'agamba nti ye abadde takkirizibwa babadde ayita mu mbeera enzibu ennyo mwabadde aweerereza. Mariam Wangadye atuuka n'okugamba olwo nno nga kigambibwa akyatuukiriza biragiro oba akyakolera ku ntoli z'abakama be. Yatuuka n'okutegeeza nti abantu bano abamu mugamba nti baawambibwa naye baakwatibwa bukwatibwa nga balina emisango n'ebigambo ebirala muzze mu biwulira. Between November 2022 and April 2023, leaders of the National Unity Platform have been furnishing the Uganda Human Rights Commission with the identities of party supporters who have gone missing across the country. Early this year, the human rights body embarked on a thorough investigation into the alleged disappearances. Today, Commission Chairperson Mariam Wangadye has released a comprehensive report into the matter. The report revealed that 12 out of the missing 30 persons had been arrested and taken into custody by various security agencies, including the Army, the Chieftaincy of Military Intelligence, and police. Some, in each of these cases, I gave particulars as to who they said arrested them. Some said UPDF soldiers. Others said by unknown people. And others said, there is one who said by masked men. These were mostly people who disappeared between February and March this year. It's established that 12 of the persons who were reported missing were arrested on suspicion of having committed several offenses and were either released on police bond or court bail. Murder, vandalizing electric installations, terrorism, and malicious damage. Okay, the other part of it. The law is very clear. Number one, you don't hold anybody beyond 48 hours. Why don't you produce these people in courts of law? Why are you holding them in illegal detention centers? Because if they are not at police, they should either be in prison somewhere having been remanded or whatever the case might be. Some people who have either been released on police bond or out on court bail have told the Commission that they were tortured while in detention. The Commission says 18 people, including those who disappeared as early as 2021, remain unaccounted for, and some relatives of the missing persons have refused to cooperate with the Commission.
In spite of the findings, Wangadia insists that it's not right for National Unity Platform leaders to claim that their supporters are being kidnapped by security agencies because there's no proof to support the claim. Mr. Rubongoya did not avail us national identity card numbers for about 3/4 of the alleged victims, who are their supporters. And I said it is difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. When they say we've not provided adequate information, for everybody that had national IDs, we gave them that information. Now you and I know that not every Ugandan has got a national identification for one reason or another. But the Commission admits that security operatives detain people without producing them in court. That when people are being arrested, they need to know who is arresting them. They need to know the reasons why they are being arrested, and that is under the Constitution, and they need to be taken to gazetted places of detention. However, the party spokesperson Joel Sinyonyi says that the report makes it clear that the party's supporters are being kidnapped by security forces. It's imperative that now the regime is conceding that a couple of people are missing. They say they are looking for them. We hope that that's the case. We hope that they will actively look for these people because their loved ones need them. Joyce Nakato, NTV Tonight. Ku Muwanga Kivumbi kwe tugatta lisiti yaabo nga nakati bakyanoonyezebwa era Muwanga Kivumbi njagala okutegeeza bangi balina okweraliikirira nti tabanga alina bano lisiti y'abantu bano. Akakiiko kamalya Muwanga lyakaali kagezezzaako okugamba nti oboolyawo aba NUP tebaleeta bujulizi bumala, tebaleeta information emala, baga nti abantu bano bamiisinga. Naye njagala okutegeeza buli muntu ali wano oba buli muntu amiisinga kuba ne 18 alina ekifo gye baamujja n'olunaku lwe baamujjayo. Era bw'obanga obadde ogoberera bino tubadde tubikuwa. Kati nkugambe buli omu ngenda kuwaako kasitoole ke. Nga sinnakuwa kasitoole ka muntu oyo kasooke mbakuwe mu details wano. John Bosco Kibalama bamuwamba nga 3 Ogwomukaaga 2019 bamujja Kanyanya. Mustafa Muwemba zaali nga 19 Novemba 2020 yali Nansana. Isima Sessaazi nga 19 Novemba 2020 Makindye. Hasani Mubiru nga 2 Novemba 2020 Kawaala. Martin Lukwago Novemba nga 3 2020 Bugoloobi mu Katale. Dennis Zimula Novemba nga 25 2020 Nansana. Moses Mbabazi 2020 nga 26 Novemba mu Katale ke wa Kisekka. Michael Semuddu nga 28 Novemba 2020 Kasubi. Vincent Nalumoso nga 1 Desemba 2020 Bugoloobi. Peter Kirya Desemba nga 1 2020 Nansana. Shafiki Wangolo Desemba nga 3 2020 Nansana Kyebando. Mosisi Mbowa Desemba nga 18 2020 Senyi mu Kisenyi. Yuda Sempijja abducted Desemba nga 19 2020 Mukono. John Damulira Desemba nga 21 2020 Kisekka Market. Muhammad Kanata Desemba nga 23 2020 Mukono. Baguma Joseph Desemba 2020 Kyebando. George Kasumba abducted January nga 19 2021 Kyotera. Godfrey Kisembo abducted February nga 12 2021 Mubende. Kati kubano buli omu ne sitoole ye. Dennis Zimula ebibye byali bwe biti. Dennis Zimula eyawambibwa okuva ku stage ya boda Nansana Kyebando yakomekereza emboozi 18 ezikwata ku bantu ababuzibwawo 18
Mama Muwonge tamanyi Zimula gye bamuzaala, tamanyi gye yava, yadde ow'oluganda lwe yenna. Kyokka nga bamutegeeza nti Zimula mu Ogambye Dennis Zimula yawambibwa nga 25 Novemba omwaka gwali gwa 2022 bamujja Nansana. Dennis Zimula bwatyo n'agenda paka n'olunaku olwalero tamanyiddwako mayitire. Era bwe njogera ku kigambo habeas corpus kyayisibwa dda mu nsonga za Dennis Zimula. Wabula still amayitire ge tegamanyika paka nakati. So taweesiga nnyo habeas corpus. Njagala okutegeeza nti waakiri wabaawo ekiba kikoleddwa era ensonga ezo ziba zikyagenda mu maaso n'okubanga zirondoolebwa. Omu ku ba National Unity Platform Political Prisoners bw'atyo taddangamu na kulabika paka kati. Nga ne Muwanga Kivumbi bw'atannaba kulabikako oluvannyuma lw'okuddamu okumuwamba luli bwe baamuwambye. Kakati njagala tugende empola. Okuva ku Dennis Zimula waliwo omulala nagwabe abamu mbalinako. Waliwo Baguma Joseph mbanga mbadde mugoberera. Baguma Joseph ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi, in fact ennaku z'omwezi zote ziri clear, naye yawambibwa mu Desemba mu mwaka gwa 2022. Baguma Joseph baamujja Kyebando paka n'olunaku olwalero 22 gy'emyaka tugenda kuweza emyaka 6 mu Desemba. Baguma Joseph taddangamu kulabikako
kano olunaku lwaleero. Mu story ez'enjawulo ezajja zikolebwa ebya Joseph Baguma bwe biti bwe byali. Famire ya Joseph Baguma egamba nti yali kayungirizibwa ttaka eyawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mu Desemba 2022 ekyebando Nansana. Mwannyina wa Baguma Jemba Judith atubuulidde ebyaliwo mu kuwamba mwannyina. Abaamulaba bagamba nti nno yakwatibwa drone kubanga mukyala wayina omukyala n'abaana 6. Abaana bakuze beebuuza taata waabwe yalaga wa tebamanyi gyali. Tewali nsonga kubanga Baguma Joseph teyali mbyabufuzi. Saamuwulirako nze ndi sister we yanzirako naye saamuwulirako ng'ayogera ku byobufuzi byonna. Simanyi oba ku mirimu yabyogerako naye nze siina kyemmanyi ku kikwatagana ku ebyo. Emboozi gye twanyumyanga ekyo tekyabangamu. Okiwulira taata? Naye bwe yali ava waka agenda ku mulimu ssaawa 4 ez'okumakya kyava asisinkana abantu emmotoka 2 eya drone n'endala nga ya NRM nga bagipintinze yero. Abaaliwo bino bye babitugamba. Kati wabisisinkana ekyebando Nansana bwabisanga ku stage yali atudde ku adiwe yeemu ng'ayina babrother baffe baalinda bagenda Kakiri bayina ettaka lye bagenda okulaba. Kakati munnange teyamanya nti wabaddewo bwe bayodde bwe bwamala okuyoola abantu abamu oba baŋŋamba abantu 8 emmotoka n'epaakinga ku bbali. Bwe zaapakinga ebbali ye bwe yajja n'atuula ku adiweya ajjayo essimu ye atandika okukola ki okubira bali baalinda laba tebatuuka. Munnange kati banambu ne muvaamu mu mmotoka ya drone mwavaamu abawala n'abavubuka abali bambadde leeya. Ne bajja ne bamugamba tuwe essimu kozi yali akutte smartphone ng'akuba ssimu. N'ababuuza essimu yange mujagaza ati abalaba muleeya tamanyi kigendererwa kiriwo. Essimu yange mujagaza ki? Kakati bw'amala kibabuuza ne bamugamba tuwe essimu n'abagamba mujagaza ati oba yalowooza babbi naffe tetumanyi. Munnaye nga bamukwata ku mpaka nga bamuyingiza drone. Bannyina b'Abaguma 3 tubasanze kyali wajjala Namugongo olwo ne batottola ennaku gye bayitamu okunoonya mwannyinaabwe nga tebafuna kuddibwamu. Yabulanga 3 Desemba 2020 n'essaawa ya kakano tetumanyi gyali Baguma Joseph. Twagezaako munoonya buli wamu ne tusisinkana abantu abasinga obungi naye nga buli omu tamanyi mayitire. Ne tubuuza wano ne wali ne tugenda mu buli kkomera. Twatuuka ekitalya ne tutuuka ekigo ne tugenda Nalufeenya ne tugenda Eruzira buli kkomera lyonna ly'omanyise naye Baguma Joseph yatubula. Ne tulanga ku TV ne tulanga ku radios ne mu kkooti e Makindye twagendayo yonna twatuukayo ssebo. E Makindye okugendayo waliwo omwami eyatukulembera n'atugamba mujje tugendeko ku kkooti waliwo be baleeta okwoza naye tetwayingira. Twakoma wabweru kuba tebaatukkiriza kuyingira. Naye nga twalaba abaava mu kimotoka twalaba abaava mu kimotoka era okutunulamu nga Baguma Joseph taliimu. Twatambula ne ku mapoliisi tetwatuka kubanga tulina mu kuziika naye nga mu kkooti batwetaaga. Ne tweyabuzamu ne mugamba gwe tuka mu kkooti ffe katusigale mu kuziika naye nga ne kwe tufiiriddwa ba famire. Naye okutuukayo okumubuuza nga batugamba tewali kye tufunyeyo batugobye. Bano baagala gavumenti ebabuulira omuntu waabwe gyali era bw'abanga yafa ekyo bakitegeere omulambo bagubaawe baziike n'ekyo kiggwe. Oba baamutta oba baamusuula mu nnyanja ffe batuwe ebisigalira bye tukole tumanye nti ddala taliiwo okusinga okutwetoolooza kuba teyalina musanga ali innocent. Ayina abaana n'omwana we yafa nga ali mu kkomera. Mwana wa mwaka gumu yamuleka muto bw'aweza omwaka gumu n'ekitundu n'afa. Ebyo byonna tabimanyi. Ayina abantu be yali alabirira. Ayina abaana abakulu bonna kati tebasoma abasinga. Baatuula wansi. Omwana wa Baguma omukulu alina emyaka 18. Tebasoma. Tebakyasoma sente teziriiwo. Mutuyambe tumanye Baguma Joseph gyali. Tukaaba emisana n'ekiro mwagala tukole ki? Omuntu eyali innocent tali mbyabufuzi ali ludda wa mwagala tukole ki? Ye ne bwe biba byabufuzi omuntu bw'abaako sayidi guba musango.
si musango kuba be bateekawo ebyokulonda bwe baba tebabyagala babijjewo tumanye nti okulonda kwavaawo tekuliiwo mu ggwanga. Singa omwana oyo kisingako Kristo okubeera nti owulira nti omuntu yafa nomanya nti amalaalo gaagali wali nga labawo naye bagamba gyali naye tetumanyi kifo kituufu. At least abeeraho komukubeera nemugamba twamulabyeko oba okiraba netugamba twamulabyeko wuuyo. Kakati Baguma Joseph naye sitole ye bwetyo negenda maaso n'okubanga ekuwaasa ennaku nakugambye abamu ku bo ngenda bakuleetera. Baguma Joseph yawambibwa December 2020 bamujja Kyebando. Kakati waliwo Yuda Sempijja. Yuda Sempijja ono ye zali ngenda kuzo mwezi 19 omwezi gwali gwa December mwaka wa 2022. Yuda Sempijja bamujja Mukono era naye paka nakati okuva lwe bamujje Mukono taddangamu kulabikako era naye ebibye byali bwe biti. Ku kyalo Kabembe mu Gombola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono gye baawamba Sempijja Yuda. Abatuuze olutulabye ne bakuŋŋaana. Ssentebe w'ekyalo kino Katumwa Twaha yatwanirizza era n'alutuviira ku ntono anti ensiitano yagirabirako n'agage newankubadde ayina ensisi nnyingi nga tasobola kutaasa. Mugenda omukwata Sempijja kubanze nali mpaakinze sayidi eyeeri motoka bwe yajja sayidi eyeeno mu kamera mwennyini ne babakwata bonna. Babakwata ne muvaamu omu nayagala yali agendanga ku mafuta ne balowooza nti azebba kiikaki motoka oyo ne bamukubirawo essasi omukono nakati muki mulema. Saava mu motoka olw'okuba feesi ze nalaba n'emmundu zantiisa kyekyasinga okukola ki okunnyamba naye nga naliwo. Sempijja teyawambibwa yekka kyokka abalabbo baateebwa. Twabulwa abantu baalinga 4 oba 5 naye kyamukisa mulungi nti abalala bonna baakola ki baakomawo. Baasooka ne basuulako 2 mbwe kyabasuuza waliwo yakuba akasimu n'agamba abo benaalemu ne babasuula abo bo babasuula ku kkubo mu nnaku 2. Bano abaasigala baamalirayo ddala ebbanga eryaweza emyezi nga 3. Naye baatutegeeza nti ensonga eyasigazaayo Sempijja bamwambaza ekikoofiira kati yalinga aziira ne bamusanga ogwasooka nga akijjeeko ne bamusonyiwa ogwokubiri baasanga akoze eki akijjeeko ne bamutwala ne bamujja mu banne ne tutamanya owe baakola ki owe baamutwala. Sempijja bamukwatira mu mpale ya bbulaaka n'essaati yali mmyufu zino ezaseno ng'ataddeko ekitaawo ekya yero. Ebyembi bisekerwa anti wakati mu kuwamba abavubuka bano omu drone yagisimattuka bwe yawandagala n'agwa n'empingu ze ku mikono. Omuntu omu gwe baasiba empingu bwe bamala omusiba empingu wano mu kupapa wano bayingiza mu motoka oyo yagwa wansi n'awona waali wano naye atya era nenkubira Afande Swaibu ne muga Afande Swaibu jango nyamba omutuuze wange aliko ki empingu najja n'akasumuluzo egiso najja n'akasumuluzo n'amuggyako ki empingu nga tuli mu kamera wennyini ey'ekabembe ntulowooza nti kamera osange neeyamba abakoze eki abakutte kuba omuzannyo gwali mu kamera wakati wennyini ku kamera naye n'okufulo tetufunanga ki buyambi bonna. Ye nnyina wa Sempijja ne mwannyina ebigambo byabaggwako dda kyokka amaaso tegabava mu kkubo nti oba oli awo bali awo omuntu waabwe n'akomawo. Nze ntambuddeko nga noonyaako buli wamu banga nti tuukako wano tuukako wali genda eri yonna nga Sempijja takola ki talabikako. Naye abaffe akakiiko k'eddembe ly'obuntu akagala okuggala fayiro z'abano kaali kabasinkanyeeko. Sibalabangako naye bankubira akasimu emabegako awo nga baŋŋamba mwannyina wa Sempijja konze wangi ne baŋŋamba okyali ku bya Sempijja konze nti ye ffe tubadde tugamba omusango tuguggaddewo era fayiro ya Sempijja tukoze eki tugiggadde konze olwaki nga Sempijja tannalabika ne baŋŋamba nti kati ofe obudde bukoze eki
buweddeyo fayiro tugigaddewo ne ŋŋamba nedda nze sinnalaba muntu wange ng'ate muggalawo fayiro ne bajjako essimu nenziramu ne mbakubira nga tebakwata. Tuteebereza oba be tugamba nti beenyigira mu nteekateeka zino tubamanyi. Ffe ogwaffe waakiri kye tusobola okukola kubaboola eno wansi gye tuli. Kye tusobola okukola kubaboola na kubalaga nti be beenyigira mu bikolwa ebyo nga tukyabanja abantu baffe. Muganda wange Yuda, ekyamazima ffena tumumanya bali kuno. Naye kyannaku owulira nti baamuta yaddayo dda ali wakaawe mulimba. Ddala kwali kuno Kabembe. Abaka b'ekitundu okuli Anifa Nabukeera omubaka omukyalo wa Mukono ne Abdallah Kiwanuka nabe ensonga eno ebasuza bakukonadde. Abantu bano be mulaba abatambula mubegendereze ate mubamanyi bulungi besigenda kwogera. Bagiso batambula ate era mission yaabwe tenaba kuggwa. Omwami Kato oyo omu ku kibuule gwe yawamba ne bamukuba. Abafa batuleetere emirambo tuziike. Baba babula ekyo nakyo batutwale gye bababuliza kwegamba batugamba tebaliiwo beefula batategerako ddala naye mu nsonga eyo tetugenda kusirika. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga ono nga yawomye omutwe mu kunoonya famire zino okukakasa nti babulwako abantu baabwe. Agambye nti ng'abakulembeze si baakussa mukka okuggyako nga gavumenti evuddeyo mu ngeri ematiza okwossaako n'okufuna obwenkanya. Ttiimu yaffe mu Parliament nagiggyeyo n'enyigambo enfulume Parliament. Temweyaliikirira nti mulina kye mufiirwa nga situli mu Parliament. Ne banayisa amateeka 100 nga gwe alina okuganyulwa mu mateeka bagenda kulona bakutemeko omutwe tuba tuyisa ga bwereere. Tukola amateeka gayambe mmwe gayambe eggwanga ligende mu maaso. Okuyisa amateeka wakati mu bamenyi b'amateeka tekikola makulu. Bwe twatandika olutalo luno twafunira alipoota empya ez'abantu abaabuzibwawo ne batiisibwa abantu baabwe nga tebageranga na kwogera nti baabuzibwawo. Tetugenda kussa wansi mukono okutuusa nga famire neefunye obwenkanya. Pulezidenti ngenda mutegeeza nti mbalabyeko tali mu ggwanga naye amanyi omulimu gwe tuliko. Sempijja yaliyo so singa wangadya bwagamba ne banne oba balya mmere kitugimma abaana simanyi na kakati ensonga za Yuda Sempijja n'abalala nga bwe mbakugambye bwe zityo nga zitambula kati waliwo okweraliikirira era ebibuuzo bikyagenda maaso n'okubanga biwera nti Deputy President ow'ensonga za Buganda banga naye ayolekedde akaseera akafaanaganira ddala bwe kati ak'abasibe bano abakyagenda maaso n'okubanga tebaddangamu kulabikako. Mwanga Kivumbi naye engeri ye yazzeemu okukwatibwa abantu balireetinga sitoole ye ku bino oba oliawo bagirireetinga ku mboozi ya Sseggirinya Muhammadi mujijjukira. Mwanga Kivumbi yasooka n'akwatibwa nga 22 January 2026 nga twakava mu kalulu n'amala ennaku eziwerera ddala 169 ng'ali kitalya era ng'aleetebwa mu kkooti wabula nga tateebwa. Oluvannyuma lw'ennaku 169 nga 10 omwezi guno gwennyini ennaku nga 4 eziyiseewo Mwanga Kivumbi yazzeemu n'agenda maaso n'okuba ng'akwatibwa. Kati kigambibwa nti Mwanga Kivumbi yandibanga ali ku barakisi y'Embuya nga gyakuumiddwa newankubadde nga information eyo tennaba kubeera ng'ekakasibwa. Kakati ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku Mwanga Kivumbi wa gyali, kiki ekiyinza okugenda maaso n'okuba nga kimutuukako, mbeera ki gyali mugenda maaso n'okuba ng'ayitamu, anaddamu okulabika oba taddemu okulabika. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo n'okweraliikirira kukyali kungi. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini tubeere ng'ate tutambula nabo mu vidiyo eddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.